bakola bwe bati emikono ekyo bangi nnyo mu nsi yonna nebweru gye tugenda mu nsi yonna olugira Allahu akbar ogenda okulaba nga ananyorosha mukono yake. Imam atera okubagamba nti istawu oba mutereeze ennyiriri zammwe. Hadisi eri mu kitabo kya Abu Dawuda era gy'atera okubasomera awo ng'abaga nti mutereeze ennyiriri zammwe. Kyenjogera bwe kityo bwe kiri kakongovule ku kakongovule. Akakongovule ku kakongovule dozaawo mubulira bwe bijja. Akakongovule ne bwotokwasaganya kigere bwe ddira akakongovule ku kaki eno ekyo mu maaso kyekola kyokka. Bw'atyo nabbi bw'ayigiriza ng'ali Madiina. Na wali tujja kumanyaawo lwaki abantu abamu osanga bagamba nti naswi kuki nabo baki batuufu. Nefe abali ewala wa Makka nabbi yaga nti kakongovule ku kakongovule. Naga nti ntumbwe ku ntumbwe. Entumbwe ya munno giwulira otandise giwulira. Naga nti kibegabega ku kibegabega yadde abamu bampi otunulako ku munno ne mbeera mu layini bwe muti. Awo ng'essole egenda kutandika. Kali kankayisizeewo ddala kaveewo. Eyasomesa n'awandika mu kitabo kye nti naswi ku naswi. Imamu Shafi baamuleeta e Makka nga wa myaka 3. N'awangaalira awo n'amanya nti eswala tugisaala nga naswi ku naswi. Kaaba eba eri awo. Wano mwaba gyetoolodde temuyinza kukola kakongovule ku kakongovule. Nakati ku ssaawa eno bonoba ogenze e Makka nga oli ku layini ezisooka zino ezaki eza Kaaba era ojja kulaba nga mwenna muli naswi kuki ku naswi. Oba muntegedde bulungi? So n'awandiika ekitabo Ummul Kadim ng'akyali Makka n'agamba bwe mba tusaala kyendabye naswi kuki oba ntegerekese naswi jimbulire mu lulyo olwaffe. Kana akagiri kano kekaki bakaita akagere akaki akasanwa akasanwa ku kasanwa. Ekyo kyali Makka muntegedde. Naye kati ekyo Nabbi sallallahu Abu Huraira n'alyoka aleeta ebibatu bye ng'abikola nga Nabbi bwe yakikolanga. Nayagaddeyo omuntu omulala ayinza okunkwatira ku microphone wano kubanga binsusseeko ate kati bigenda bikula. Linnya ku ntebe totya. Olaba ebibatu bino n'aleeta kola naawe ebibatu bino n'abireeta bw'ati. Zino ze bayita earlobes mu luzungu oba namulagayi w'okutu mu Luganda. N'aleeta kyala kisajja kino nekikwata ku namulagayi w'okutu bwe kiti. Ebibatu bino ne bitunula mu kibula mu maaso. Kitegerekese? Awo yega Allahu akbar. Ntegerekese? Naye kateekayo ebibatu bitunule mu kibula ng'ekyala kisajja kino kiri wano tulabe. Kaakati era kye tugenda okutereeza ssebo nti waliwo kati ebitunudde mu egundi mu ggulu. Boy gwegwa yaha kwata awo layini eyo nawe jangu nawe faali genda mu layini y'emabega golaba nga taterezezza omuterezi ngamba gwe jangu gwe muli mu maaso golaba nga tateredde omuterezi. Naawe boy ali mu kanzu vaamu golaba nga tateredde. Waliwo abakoze bwe bati mukiraba ekibatu kirina kubeera bwe kiti. Waliwo abakoze bwe bati ntegerekese. Waliwo bino ffenna tukoze naye ekibatu kitunula mu kibula. Bahajati mutuyambe. Hajati londayo omuntu omulala awo. Amirati londayo omuntu omulala akuyambe.
kubanga twagala twanguye ekyo ndooza tukiyize mukitegedde bulungi kakati ne tuleeta ti Allahu akbar ne tufunga emikono gyaffe awo nabbi n'agamba Abdallah n'agamba nti amarna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an yadha yadahu al-yumna ala dhira'ihi al-yusra nti twalagirwa okuteeka ekibatu kyaffe eky'omukono gwaffe ogwa ddyo ku ntumbwe mulabe entumbwe ku ntumbwe y'omukono gwaffe ogwa kkono muswala mukategedde kati awo ayagala okusaala nga nabbi tojja kuddamu kukola bino ayagala okusaala nga nabbi tojja kukola bino ayagala okusaala nga nabbi tojja kukola bino ebyabagagga yes anti olubuto onogenda lubeera eno nakati nakola bwati ndowooza tuli wamu lwaki tofunga mikono nga nabbi yakugamba okufuna emikono ako katukayige mulaba abantu abamu bwe baleeta takbiira ntegerekise bakola bwe batya emikono ekyo bangi nnyo mu nsi yonna nebweru gye tugenda mu nsi yonna oligira Allahu akbar ogenda okulaba nga ananyorosa mukono yake nabbi sallallahu alaihi wasallam yagamba nti naha an lahasiri fi swala naha an sadiri fi swala lafizu ziri bbiri yaziyiza kuno kuziyiza naha an lahasiri fi swala naha an sadiri fi swala kyaziyizibwa omuntu okuteeka emikono gye ku makudde ng'ali mu swala nekiziyizibwa okuteeka amakudde ze hips nekiziyizibwa okuleebeesa emikono gyo ng'obadde oli mu swala wa amarna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an yadha yadahu al-yumna ala dhira'ihi al-yusra etteeka lyeryo kuteeka wano kuteeka mukono gwaffe ekibatu n'osiba bwoti mu kifuba kyo ekyo ndooza tukitegedde kale tugenda kusooka tukolemu akantu mukalabe nabbi yaleetanga emikono ng'asaala so si kukola bukozi bwoti omuntu ayinza okutandika okusaala n'otomanya nti n'okutandika akoze eki bw'agamba obuga nti Allahu akbar oyinza okulowooza nti akyayimiridde agenda yeteekateeka naye yaleetanga ebibatu nti Allahu akbar n'aleeta ebibatu nti Allahu akbar n'akutama n'aga nti sami Allahu liman hamida n'aleeta ebibatu wano bwe yabeeranga akkirira wansi teyaleetanga bibatu yakkiriranga wansi n'asoosaawo ebibatu bye wansi ku ttaka n'alyoka avunnama direct ndowooza kye tugenda okukola tamam kale Allahu akbar imam leeta takbir tumaze okusoma ofunze emikono okay kambeere eno nga ninga imam legeza mkono Allahu akbar awo tusomera al-Fatiha sibe kiri tulete emikono Allahu akbar awo tetuvaawo tubadde tukyasoma naye ate awo tulindeko wallahi abamu bakutamye bubi emigongo giringa gye bataddemu sepulingi kati namba 2 okuva eri muntunuleko temuvaawo awo namba 2 jangu vaayo imirira wano gwolaba nga taterezeza mugongo mutereze muntunuleko muntunuleko eno mu ababirimu yutu gwe n'oyo mwana muveeyo muyambeko n'oyo gwe oyo wabbulu oyo ali mpale ya bbulu nawe vaayo gwe tobeererayo ddala beera muli genda otereza abantu abaye mukole mu bwangu
ogwo gwo tujja gufunira ejjinja tuteekeko. Kaakati ekiriwo bw'okutama kati muntunuleko, bw'okutama wansi totunula mu magulu, ntegerekese, tunula wali wogenda okuvunama, tunula wali wogenda okuteeka omutwe wansi, awo wotunula wogenda okuteeka omutwe era wojja okubeera esaala eswalayo yonna nga totunuddeko wabbali paka lwonoosaza salaamu. Naam, kati soke tuddeyo. Kale Allahu akbar, Allahu akbar, sami Allahu liman hamida. Emikono bwe tugamba sami Allahu liman hamida jiddawo waliyo akagambo nti kama kaana fi kiyamihi, nga bwe wabadde ng'oyimiridde. Eyo hadisi eri mu kitabo kya Musilimu, temubuzibwa buzibu. Kama kaana fi kiyamihi, nga bwe wabadde ng'okoze eki, bw'oddamu ng'osaala n'oyimirira bw'oti. Tegerekese? Awo tubadde ku sami Allahu liki, kati Allahu akbar tugenda wansi, tetugenda kuleeta mikono naye tusoosaawo bibatu wansi. Kerekese? Kale Allahu akbar sujudu, muddeyo waggulu, waliwo abasoosezaawo amaviivi, musoke muddeyo katono nyo, speed. Tugenda ku sujudu, sibe kiri? Tugenda wa? Omuntu omu bw'akola ensobi nga ffenna tuddamu, kubanga kati twagambe tetuleeta mikono nga tugenda ku sujudu, sibe kiri? Omu bw'aleeta emikono nga ffenna tukola ki? Naye bw'otuzzaamu ng'ogenderedde Allahu akbar tugende wansi ku sujudu. Allahu akbar mutuuleeko awo kye twagala okuyiga awo. Olaba mwabali emabega mulaba seekono nga bw'atudde, mulaba nti atuulidde ekigere ekya kkono asimbye ekigere ekya ddyo, ate olaba obugere nga butunudde mu kibula, temulaba? Nze ndi eno kati nze sikumanyi seeka naye nkulabye. Era mulaba oyo omwana bw'atudde n'omulala wuuyo, gamba eno oba omulaba. Kati namba 3 mulayi bw'abadde atudde nga shaitani mu swala. Kamba tukoleremu wano, omuntu atuula atya nga shaitani mu swala, ekyo nakyo tukijjewo, sibe kiri? Nabbi yagamba temutuulanga mu swala nga shaitani. Kati onootuula nga shaitani mu swala, eswala neetuuka? Ye muntu atuula bw'ati. Eyo yentuula ya shaitani, mugirabye? Oli bw'agira bw'ati n'agenda wansi Allahu akbar, bw'avaayo ng'atuula bw'ati. Waliwo okuvunama, bwe tuvunama kye tuyita bayina sajidataini, wakati w'envunama emmeka? Soke tuddeyo waggulu. Abange kale twanguye. Allahu akbar. Sheikh bakulembere. Allahu akbar. Gena mas. Dayo anti tugenda Allahu akbar. Tugenda kumavivi. Mugongo mugitereze. Ebigere tebikyuka ne bwoba bizdayo kakongovule nga tusaala, basiraamu tebivaawo. Ate ebigere bitunula mu kibula ne bwabeera imaamu, byolina okutunula mu kibula. Naam. Sami Allahu liman hamida. Bwe tuba tuvaayo bwe tuti, muwuliriza, tuleeta emikono sami Allahu liman hamida. Mukitegedde? Kakati tusooke tuddeyo tukutame bulungi. Sami Allahu liman hamida.
awe tugambira nti rabbana walakal hamdu sibe kiri oba ne twongerako ntuga nti hamdan kathira tayyiban mbarakan fihi tegerekise waliwo byombi bituufu bogana rabbana walakal hamdu oyinza okubanga obudde olina butono naye nga wano olina ebiseera ebikola ki ebyongerako tamam kati tugenda ku sujudu Allahu akbar awo temuvaawo temuviirawo ddala mubutuufu temuvaawo awo tulina engeri musooke musituulemu katono musooke mutuulemu tulina engeri gye tukolamu ebigere tegerekise kakati awo wetutudde bwe tutyo eyo ebeera tahiya era esooka bwe tutyo bwe tukola ki bwe tutuula ntegerekise mutahiya esooka era bwe tutyo bwe tukola ki bwe tutuula kati mu ngeri y'emu tutuule mu tahiya esembayo tutuula tutya esembayo abali awo mabega mutunulire imaamu wammwe engeri gyatuddemu haji semberako mu maaso dira ebbina ya awo tulaawo ebbina lituuke wansi ku ttaka aha gwe tofaayo eswala eno abamu tugiyize bukulu sibe kiri nolwekyo ogenda okutereeza ebiyungo bino tojja bitereeza ng'omwana eyava mu buto nga bw'abikola simba ekigere kikwateko obugere owulire mu mutima wadde buganye naye owulire nga mu mutima obugere butunuddewa mu kibula ndowooza awo tuli wamu basiraamu bw'atyo omubaka bwe yatuulanga mu tahiya ekola ki era bw'oba otudde nga oli mu tahiya dira olugalo lwo olusonge bwoti wa akada 53 ekibatu kyo kikole ennukuta 53 eyo hadisi eri mu kitabo kya Musilimu tuli wamu kikole ennukuta 5 ez'Oluwarabu eno ye5 mugiraba zino mu Luwarabu zemmeka ze3 kati awo temumbuuza kubanga mwagala ennyo okubuuza ate kati ffe abalunyeenya dembe lyokola ki okunyeenya naye kozesa amagezi hadisi eri mu kitabo kya Musilimu oli sahaba yalaba ng'ekibatu kya nabbi kikoze ennukuta 5 abakubanga kyalimu kunyeenya kuti okugira kuti ennukuta eyo yandibadde esobola okulabika olina okukopinga kati lumu tuula laza olugalo lwo tunula wali wobadde ovunnama amaaso go kyusa emmunye amaaso si mutwe amaaso gatunule ku lugalo mukiraba hadisi eri mu kitabo kya Abu Dawuda ebyo byonna mujja kubiraba aga nti kaana yashiru bi asbaihi wala yuharrikuha ebyo nabyo bwino ebigambo mu ebiri bwe bityo yalazanga olugalo lwe nga talukola ki nga talunyeenya tegerekise wali mujja kuwona ate kino kivaawa nakyo nja kukinnyonnyola naye ffe katusooke tusomye bino nga nabbi bwe yabikola kubanga lumu waliwo omuntu gw'osanga nga akola bw'ati temulabangako musola nga akola bw'ati hadisi eri mu kitabo kya Nasaayi sahaba nabbi yajja n'amuyimirirako ng'akola bw'atyo nabbi n'ayimirira natavaawo n'amuga nti ahadu amakulu nti tongoza sahaba n'alemerako n'amuga nti ahadu omulundi ogwokubiri amakulu nti tongoza sahaba n'alemerako sahaba agamba Ibn Mas'ud nti bwe yaŋŋamba ahadu omulundi ogwokusatu wa ashara bisababa agwe makulu g'ekigambo nindaza naki n'olugalo lwange nabbi n'atambula n'agenda awo oba omaze okufuna amakulu oli bw'abeeranga akugamba nti okoze bubi wandibadde okola ki onyeenya ng'omubuuza nti kino kyo kyenkoze swala etuuse bulungi ng'agamba ye nga gw'ogumira awo
ntegerekese ngaga nti ofiiriddwa empeera ez'okukola kino na kino ezo ndowooza katubisomeko wano naye ndowooza awo alhamdulillah olina kyoyize sibe kiri ngenda kubawaayo eddakiika 3-5 kajje mbuuze mukama wange nsigaze eddakiika mmeka tubuuze bye tulina okubuuza naddala ku kigambo ky'esswala nakyo tubeere nga tukimaliriza bulungi ekigambo nga tukivuunula kyeyayogera omubaka ng'aga nti swallu kamara aitumuni uswalli ntegerekese tetuzze kukujja kuswalayo naye bw'oba oyize begenda mu maaso wano mu mwaka gwa 2022 muwuliriza omu ku bamanyi yavaayo n'ekitabo n'awandiika ku peegi ndowooza 52 ng'awandiisa ekitabo sifatu salatu nabii. abaasoma bw'olaba inverted commas ng'oli awandiisa ebigambo n'ateekako inverted commas n'awandiika ebigambo n'ateekako inverted commas aba agasegase. yagamba ng'awandiika nti taharikiri asba'ihi fi swala lahiya ashaddu ala shaitani min alhadid. bwe bitabo biwandiikiddwa ti omuntu okunyenya olugalo kikuba shaitani okusinga ki ekyuma. N'agamba hadisi eri mu kitabo kya Musnad Ahmad. Nze na Musnad Ahmad 2 naye hadisi naginoonyaamu ne mbula teriimu. Nenziramu nensoma ku katabo k'omukama waffe oyo nagenda okulaba ng'ataddeko inverted commas. Ngenda okulaba ng'ekigambo taharikila asba'ihi kiri mu kitabo kya Bayhaqi yaani makumu ashaitan lugoba ki naye yajja yakagamba taharikila asba'ihi n'akateeka mu inverted commas ye n'ateeka mu kitabo ki naye mu kitabo kya Bayhaqi ebigambo ebirimu byonna teyabitwala biteeka wali naye nga hadisi eri dhaifu nfu. mu Musnad Ahmad ne mbeeramu nti isharatul asba'ihi fi swala lahiya ashaddu ala shaitani min alhadid. Muba muntegedde bulungi mungoberedde noza wali waira abangoberera ku level eyo tujja bijagenda bitereera munsonyiwe eno Open University emisomo gino gye tusoma olina bigumira kubanga bwe baali baŋŋaana nga baga nti oddira emisomo egy'omu university nojogireeta eno wansi abantu tusoma mu bantu abawansi onoomala genda mu university ogenda mujjana. Ffe tujja kusoma opiikingemu oti Allah okoleko kyokoze. Eddiini eno si yakukaluubiriza. Hadithi eva kwa Abu Huraira yakwangwiza obeeraawo ate Allah yakuwa kyetuyita anajidaini okwawula ekituufu naki ndowooza 2 ezo. Buli muntu alina kantu kakubanga sawa bwe kati awo sitegedde awo sijja genda sijja bwana akola atya ta akangende ekyo nja kikola ekyo sijja kikola. Lahiya ashaddu ala shaitani min alhadid yo yennyini nti isharatul asbahi fi sala yo hadisi mu kitabu kya Musnad Ahmad eri dhaifu eri Bayhaqi juzu ya 3 ena abasoma Musnadu nakyo mujja kifuna. So netuga nti bino ebirimu okukaayana ate abalala bakaayana bagamba si kituufu abalala bikiki kituufu. Ffe katudde ku kino kyetulabye nti kyo tekiriiko nfuufu katulaze olugalo tusaale swala yaffe nga bwe twagisaalanga okuva edda. Manyi nnaku zino naddala abavuka mwagala nnyo obupya baleeseyo kapyaki bada ali islaamu gariba basiraamu ene ddiini yajjanga yo ŋŋenyi buli kiseera era ejja kubeera nga buli ekijja ekikugwako ga nti ate kino kyampitiriddeku naye nga inna lihalala bayyin
wal haram bayyin wa bainahuma umurun mushtabihat la ya'lamuhunna kathira minan nas. Agambye Nabbi sallallahu alaihi wasallam nti buli kintu ekituufu kyeyolefu n'ekiri haramu nakyo kyeyolefu. Wa bainahuma umurun mushtabihat la ya'lamuhunna kathira minan nas. Abantu bangi tebabitegeera biri awo biri wakati, abalala bagamba biri bituufu, abalala bagamba si biki. Naga nti omuntu alese ebyo ebigwa wakati awo abalongosezza eddiini ye n'ekitiibwa kye. Naga nti wamani wakaa fi shubuhat, omuntu ayingira n'abeera nga obuntu obwo abukolerako bano babukayanira naye nga nizo mu mwentambulira wakaa fil haramu. Hadisi eri mu kitabo kya Musilimu. Tegerekese. So eswala tusobola kugisoma neggwayo. Nabagambye mu definition nga mbatandikira eggulo nti eno research yange, kubanga ebitabo byonna mbirina ebyo ebya hadithi byowulira Bukhari, Muslim, Abu Dawud, Tirmidhi, Ibn Majah, Baihaqi, yani byonna bikola ki. Naye natula nenkola research nendaba nga Muhsin oba mukadde waffe Secretary General wa Rabit wa Naswif bwe baatula ne bavunula ekitabo kya Bukhari ne bakola ejuzu 9 ng'ate eri mu Fathul Bari tusoma ejuzu 27 naye mu zino ejuzu 9 nagenda okupima okubala ng'ejuzu 3 zokka zikusomesa swala. Nemmanyi obuzito bw'eswala. Mu bitabo 11 ebya sunani tubitamamu ebitabo bino tubitamamu ebya hadisi emirundi 2. Mulimu ebya sunani kyoba totegedde gwe fiiraawo omanya nti yo si levoyo. Mulimu ebya sunani n'ebya musnadu. Ntegerekese. Naye ebitabo ebya sunani byokka najjamu 24,014 mu 10,012 ya ekyo kyekituufu 112. Ezo zonna hadisi nga zikugamba kusaala, zikuyigiriza engeri gy'osaalamu, ate ng'olina ozikwata mu mutwe osaale bulungi. Olinako mmeka? Temulabanga omuntu olina okusoma. Era ne mbagamba nti tukyali bubi, naye oba tuli bubi ng'ate tuli basiraamu bapya, ate nga n'abasiraamu abakadde swala batawaanya. Ani amanye swala? Tonyiiga nti omusajja n'atuyita abasiraamu abapya. Omusajja yazaalibwa ndi musiraamu kakati nina emyaka 10 ndi musiraamu, atuyise basiraamu bapya. Oli mupya. Nali nange sikitegedde. Bwe nali ngenze mu ofisi ya wakufu mu Imarati okulaba mukomugenzi omanyi yakulira ministry ya wakufu. Bwe natuuka wali yali akimanyi ndi ku appointment nzija. Yaga nti Kasule mini Uganda nti ono musiraamu omupya. Ngamba musiraamu musajja ono mukazi nga njoze nnyo. Nangamba ndi musiraamu mupya. Muli mu mutima nga siyogera. Naye Allah yampa okutegeera okwenjawulo. Nenga nti abantu bano bamaze n'obusiraamu emyaka 14 muntegedde bulungi. Naye ffe Uganda tumaze n'obusiraamu emyaka 17. Tetuli basiraamu bapya. Abadde anyiiga kijjeeyo. Tuli basiraamu baki? Bapya. Weebaze Allah nti obusiraamu Allah yabutuwa ffe tubwesomere. Teyatukola nga bali bannaffe. Saagala kuboogerako naye ndooza mubategedde. Mubategedde?
bo balina gye babagamba nti teri kulya nnyama ku jjuma Friday, bo wayita emyaka 27 ne baga nti kati kati mulye. Obusiraamu si bwe butyo. Saudi Arabia ng'eneetuuza abamanyi okubagamba ekibuga nti Saudi Arabia ng'eneetuuza abamanyi okubagamba nti kati essimu muzigjeemu adhaani, essimu muzigjeemu buno buringitoni nga busoma Qur'ani. Sheikh atava mu buliri waka we naga nti kino kye nagiza asooka bayitanga wano, bayitanga omugenzi Dr. Nasikalisa nga mu Uganda yatukiikirira, oba kati balonze omulala simanyi. Ensi yonna ne baleetayo abantu abayivu bwe batyo ne batuula ne baga nti teri musiraamu kuteeka adhaani Qur'ani nga ringtone. Limaadha? Ojja kuba ogenza eri ng'okaze emmunye bw'oti, ate essimu tetuzireka wano wabweru, bajja kuzibba. Ositamye bw'oti amaaso, omanyi waliwo lukikaluba n'okala emmunye. Ogenda okuwulira nga Qur'ani etandise la yukallifu llahu nafsa illa wus'aha laha ma kasabat wa alayha ma iktasabat. Gweno oli ku mulimu. Qur'ani tesomerwa mu toilet oba mu kawulidde ako awulongo oyiga abadde agirina ng'ojagala nnyo ng'oga nti kano katoni kankajjemu kubanga nja kuba ndi eri mu kufuuyisa nsitamye. Qur'ani etandika okukola ki? Awo nno woopapira bw'oba wali nga bana abali oliwo abaana abalya n'agenda awantu n'olowooza nti oba nvubu oba njovu yeyanyiigidde wano, okugira oti essimu ne bannanga ate Qur'ani esomye ng'egudde mu bbi. So ekyo bamala kutuula omuntu omusira naye bino ebisigadde nabbi yabisomesa. Wallahi billahi tallahi teriyo. Mwamulabye wano Imaamu Kyeyune nga ali mu session y'ebibuuzo. Buli kibuuzo kye mwabadde mubuuza nga gye ekitabo wangi nedda. Mutuufu nange eddakika ze mmazeeko wano nina bye njogedde bingi, nandibadde kinneetaagisa okugamba nti kankebereko wano, naye nze omanyi lwaki sikyatambula na bitabo. Kati ebintu ku ssimu ezo kwebiri ezo bwe njogera kino ng'oli abikula bw'ati ku ssimu awo mutuufu awo awo mutuufu awo oba wuuyo ali ku kompyuta awo mutuufu awo nga tutambula. Lecture rooms bwezityo kati bwe ziri. N'olwekyo mbadde nsaba tuddemu ebibuuzo by'esswala. Mukulu Baguma tannaba kujja kumbuulira budde, ayinza okujja n'ayimiriza nga siwaddeyo ddakiika waakiri 5 za kubuuza bibuuzo, naye tubuuza mu swala oba mu ebyo byensomesezza n'ekyo kyolaba nga okirinamu okubuusabuusa emikono waggulu. Nja kukkiriza sooka nzikirize ebibuuzo 5 eno mu basajja, nzikirize n'ebibuuzo ebirala 5 okuva eri mu bakyala. Naam, sandise naawe. Alaikum salaam. Tumuwa omuzindaalo. Kwata omuzindaalo. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ekibuuzo kyange kisooka. Buuza kimu. Singa nzija nesanga ngezeka swala ya manda. Nesanga nga mundi kali kuwata ya Desembayo. Gabagenda kwata ya Desembayo. Gisasula ntya? Waliwo osoma kwata ya Desembayo nomara nosabira n'omubaka. Kakati nza ayingidde rate. Esoma kumawa. Okay.
abuuza nti asanze bali ku tahiyya ekola ki? Sembayo ate ayingidde mu swala. Ye bw'aba asoma tahiyatu eyo akomawa? Koma ku abduhu wa rasuluhu, kubanga ndozo kitegedde kye ngamba, kubanga olina okusoma tahiyya esembayo erimu ebirala ebyeyongerako omuli okusaalira nabbi, ne wakati w'okusaalira nabbi ne salaamu waliwo edduwa. Era Aisha agamba nti nabbi teyavanga mu swala ng'ava bwati mu swala bwati nga teyekinjiriza ebintu bitaano. Lafuzi gyengenda okusoma eri mu kitabo kya Bukhari yaga nti Allahumma inni a'udhu bika min adhab al-qabr wa a'udhu bika min al-fitnati al-masih ad-dajjal wa a'udhu bika min al-fitnati al-mahya wa fitnati al-mamat. Allahumma inni a'udhu bika min al-ma'thami wal-magram. Ekyo ojja kukisoma n'olyokoga nti assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Ebyo tukikola mu tahiyya ekola ki? Kakati gwoyingidde ng'okimanyi nti ogenda kusaalira akammeka, ate era ebbanja tulisasula nga bweriri. Olisasula ova eri mabega n'osaalira akabbiri ezisooka n'otuula tahiyya, then n'osaalira akeemu n'olyoka osoma tahiyya esemberayo ddala eva emalayo. Awo naabuuza nti raaka ekulekerawa? Ekituusiza ddala eraaka ojja kukisanga naddala mu kitabo kya Musilimu abasoma juzu 18 mu kitabo kya Musilimu juzu ya 4 peji okuva ku 11 okutuuka ku 15 ojja okusanga nti qiraatu suratul Fatiha fi kulli rak'ati nga kiri wajibu. Tegerekise buli lwosanga nga tosomye suratul Fatiha mulaka eraaka eyo eba ekoze eki? Ekulese. Ate wolanga byonna biganye nga biganye ng'olabanga eswala ogisadde tebitegerekese, eswala agizeemu yonna gwokola ki? Muliriza gwosinga olw'ensonga eswala eno okugiddamu emirundi 2 3 ne bwe kiba kiganye tolina musango. Tolina musango. Lwaki? Nabbi sallallahu alaihi wasallam yali atudde wano emimbali, sahaba najja n'ayingira, waliwo wali asaala. Sahaba najja eri nabbi n'amugaa nti assalaamu, mumpulirize, assalaamu alaika ya rasulallah. Nabbi n'amuddamu nti wa alaika assalaamu. Naye n'amusaba agenda asaale n'oli. Sahaba n'amuddamu n'amugaa nti nvudde eka nga nsadde. N'amugaa nti agenda asaale. Amakulu 1 avudde eka nga osadde. Eswala zino ze tusaalira awaka bizibu. Eswala omuntu yandibadde agisaalira mu masigiti. Eswala ezo amaka gaffe agamu tegasaana na kusaalirwamu swala. Nabbi yagaa nti inna limalaikatu la yadkhulu buyuta fihi sura. Nyumba zaffe zijjudde ebifaananyi yadde gwe wabigoba era mu ddiiro wonna tobiraba. Omukyala alina ebyembaga yabitereka ddeyo wansi w'ekitanda biri mu keesi n'ateekako n'essiiru. Era buli byekuba ne booza wali mu studio ng'abadde agenzeeyo batereka eyo. Owe wange tabyagala. Oba ntegerekise? Ebyobugole ebyajjajjaawe naki byonna biri awo. Ate nga ennyumba mutulire masigidi eno. Abatambula e Makka, genda mu nsi ezo zonna ez'abasajja bakabaka, olufuluma mu nnyonyi osooka kumanya nti ono ye kabaka wa wano. Nga kifaananyi nga kiri awo kinene, naye wallahi masjidi tebiriimu. Naye mu maka gaffe mu ebiri. Yamugaa nti ddamu osaale. 1 afunye ejjama, asaalidde mu muzikiti, naye nga yali amaze okusaala. Sahaba omulala nga mmaliriza
yajja n'asaala eno gye tuyita eswala ey'ekikonkome, Allahu akbar sami Allahu liman hamida, Allahu akbar Allahu akbar. Sahaba n'ayanguwa ajja alamuse nabbi sallallahu alaihi wasallam, assalaamu alaika ya rasulallah, mirembe gibeere gy'oli omubaka wa Allah. Nabbi n'amugaa nti irji fa salla fa innaka lam tusalli, ddayo osaale kubanga tosadde. N'akomawo ogwokubiri ng'amaze n'amugaa nti era ddayo osaale kubanga tosadde. Bwe yakikola ogwokusatu, nabbi sahaba n'agaa nti siyinza kusaala kirala kisinga wano, omubaka wa Allah njigiriza. Agizeemu emirundi emeka? Ani amugamba? Nolwekyo nkuwa amagezi, buli lwosaala nga nolaba nga biganye, eswala gikole ki? Tolina musango. Yamuyigiriza, yimirira otereere, tunula mu kibula, osome surat al-Fatiha bulungi, si bino byakusoma ng'olinga ekyalaani. Bw'obanga osaala soma Qur'ani. Aisha agamba nabbi sallallahu alaihi wasallam yasomanga nga muswala ng'omuntu ali wali wabweru ng'asobola okuwandiika bulungi oli byasoma, naye wano omuntu alinga gwe batadde ku pisto nti tugenda mangu. Barakallahu fikum. Ekibuuzo kimu muwoyo soko we musajja mukulu bane budde mukulu baguma mutwe gwange bikwata abala muwandiike kubanga tulina eddakiika ntono nnyo. Swala yokka. Salaamu alaykum. Nawanika emikono. Webale nnyo. Okay. Nabagambye nti tugaana muntu kukola byakola, naye twakulaze nti nabbi bwe yagamba nga nti sami Allahu liman hamida rabbana walakal hamdu, yazzanga mikono wa, so teyawanikanga bwati mikono. Tujja basaba ekyo kyemuba mukola, kyova olaba kiri kitawaanya, ate si musajja mukulu yekka, eriyo n'abalala kibakola ki, kibatawaanya buli kiseera.